Mwazemu okwogera n'omukyala okuva wagezezzaako kale wagezezzaako. Sisobola kuddamu munoonya. Kubanga nawonye buwonyi. Nawonye buwonyi. Mukyala omuvude. Namutadde. Wakati ekiyakoze kiraga asobola okukola ekisingakaawo. Nakati osobola okukalira mu mmere. Wawonye? Nawonye muwone. Owaaye ndi wano n'omusajja gwe wakuba ebimuli. Agambye yakugobyedde ddala tomuddiranga wuwe. Kyasamirire muli nakyo tekimumanyinga. Nakyo kyekyangoba banze nakigoba. Ukidde ogambye eki? Obusajja obumpi tebwagalika. Kaakati wamuvize oni n'omuviirako ddala omusajja? Oyo yamanya agenda afiira eyo n'obumpi bwe. Omusajja angambye wano yali aleese ekimuli nga kiri mu box nga wansi. Nenga nenyimiremu ndi mumpi ebya ddala. Ogenda yimirira. Mweya anti mbadde nkubuuza wali nti mweyagala tomulaba nti mumpi. Nga bwe namwagala ddi. Muyayiyayi. Yogera amazima nakwagala ddi era wali ngambyeeko nti nkwagala okujjako okwesomera ku baana. Okay, mulungi atulaba kwaniza ku celebrity track extra ugamba otya ensonga zikwasaganya otya kansfeet oli bulungi obulamu butambula butya omwana yaluze ka soda wano kalimu engeri yaka ali so nice. Bulamu kansfeet bulungi weewaawo twasembye okulabagana ndowooza nako olweggulo tuzeemu nateera okulabagana wiiki empya tugitandise olunaku olwaleero kansulenti egenda tutambulira bulungi mukama nga kunaku lwaleero ate munnange musajja wange mukwano gwange muganda wange Shafik mulese nateera mu episode eno olunaku olwaleero atubuulire byakomyewa okuva bamukuba ekimuli yagamba ali agenda gezaako okwogera n'omukyala balabe nti baddamu ne bakwatagana byazzeemu oba tebyazzeemu bulamu buli butya kati ssaawa zino amasimu go munkubidde mangi abagala omukulu ono abakuba embaga kuba mwalabye ali serious naye simanyi oba kati oba ali single oba yazzeeyo omukyala ebiddamu ne bitirira. Shafik gwe naye wano katebe ali wano alabika bulungi nnyo wiiki agitandise bulungi era njagala tubuuzeeko. Mwasibye mutya abalabi ba celebrity tracker eya kansfeet olunaku lubatambulira bulungi bannange. Olwebyo ebyabaddewo oba ebiriwo bitambula bitya ye banna mbadde sinako tebitambula bulungi nnyo naye njagezaako guma era nagumye kale akasente kubanga kasente mpola mpola weewaawo. Shafik esebo twasemba okulabagana wano ng'oyogera ku nsonga z'omukyala esebo gwetwogerako banaye y'omukyala eyakuba Shafik ebimuli ku Valentine's Day era embeera netatambula bulungi. Shafiki yafuna okuswala abantu bagamba naye yaswadde oyo kweri naye byaddala baswala naswala kubanga ataswala si muntu. Omuntu yenna alina okuswala. Omuntu yenna alina okuswala sebo wawulira ng'oswaluse nnyo gwe tuddemu katono emabega awo katunakutuuka kunaku lwaleero bwewavaawo esebo nodda kwewaka obulamu bwatandika kubeera butya? Obulamu tebwali bulungi kubanga naawe kimanyi nti nga bamaze okukola ekintu ng'ekyo toyinza kusigala ng'oli fayini tosobola. Kyannumiriza nnyo nga bwe lwaki nakikola oba lwaki nakwana onu naye ng'ate ndaba ye Katonda gwe yali aleese mu kaseera ke yajjiramu naye nga ngumye ogumye kati sawa kubanga nfunye abantu abampabuddemuko bangi nembaako byenjiga neŋŋumamu. So fo obulamu buli butya? Obulamu alhamdulillah si bubi ya kaakati mu byonna byabaddewo esebo bitweta olunaku olwaleero esebo mwazzeemu okwogera n'omukyala okuva wagezezzaako kale wagezezzaako? Sisobola kuddamu munoonya kubanga nawonye buwonyi. Nawonye buwonyi. Mukyala omuvudde namutadde wakati ekiyakoze
kiraga sokola ekisinga kawo nakati osokalira mu mmere wawonye nawonye muwone sijja gamba nti kyannumye nnyo kyannumye nina muwonye kona nakibuse mangu kona ndibaddawo ngambira mukubuzabuzibwa okulaga nti omuntu andiko okumbe tandiko nawonye muwone watudde wansi mutima newebuulirira nebuuliridde ate ne bambuulirira kwenyiza okuba ofunyeyo ku masimu agakubuulirira nafunyeyo ku masimu nga bakugamba ki nga baŋŋamba lwaki wakwana oyo omukazi agenda okukulabisa obulabisa okitegeera nze nali ndowooza nti omuntu gwe nali nfunye tujja kukwatagana bulungi tutambuze obulamu naye tebyasobodde genda mu maaso kati essaawa zino era kyenyinza okugamba nti mukama katonda ayinza okunnyamba nefuneyo omuntu omutuufu najja kubeera mumwetaaga oli wamutadde namutadde ne bwajja nga yega yesobola sisobola ng'otama ajja kyali kinene nengenda mu kamera nga nali sibisuubira sisobola mumuddira sisobola kuddamu kukola kikyamu ekyo biki byojjukira bye muyiseemu mwembi wewa wamutadde nogamba mukama katonda ebirungi ebibi ebirungi sijja kugamba nti ebirungi nnyo nnyo abadde alina byandaga nti ebirungi biri awo nze nnyinza okugaa nti mbadde mulaga ebirungi tegeza ebbanga lyonna mbaddewo n'omuwala oyo nga muli mu kusika mu oluusi abadde alaga nga bamanyi pretendi zibaawo nga ziraga nti leero kwendi ku layini ekya nembuzaabuza lyokwendi ku layini kati nga tulowooza bya ddala jasiki kale biri awo katemba butemba bwe tunagira tunatereera omwana alina kyali akkozeeko n'ogamba naye no kirabika ali mu kuyisa budde siina kye nali nkoleddwako gwe mundi ogwasoose okukasukira ekimuli kyekyasoose kubanga era nange ntambula nnyo olusi mba bizi kati mbadde sifunanga nnyo obudde bukola surprise yonna eyo yasoose esero ebbanga lyemaze n'omuwala oyo olina ab'enganda bye wali omiitinzeeko abalabako mikwano gye ate kubanga abafamire mbadde sibanga olwansonga ebintu bino byomanyi nti omuntu oba odeetinze munno musobola tambuza bulamu ne mwetegeera nnyo bwe mumala okwetegeera abo ebyenganda ne biyingiramu oba bakadde oba biki batugende naye bwe bibanga ati ebindaba kugira nnyo kugenda wala osobola kukola surprise nga ggwe nga nebenganda tebalina kibamanyi ng'omuntu babeera ne boyfriend we bweru ne mukwataganya obulamu bwammwe ne mulaba mugenda okukitambuza kuba mu bufumbo mubaamu aba bwe musalawo okukwatagana teri bwa mulala abeerawo ne bwe guba mukolo nga mukoze omukolo ebyaddala omukolo guba guli ku mmwe babiri teri wa family gwali omiitinzeeko oba muganda obandi mbadde mukyali wano nga mwe mwemanyi babiri n'emikwano gye ate gwe waka wali omututtewo konti alina gwamanyiwo ewaka talina nnyo gwamanyiwo kale mwena mbadde awo nga nammwe bbiri tuli awo wakati mugenzi okwawukana nga bafamire tebemanyi ebyaddala kuba ne mami yankubiddeko awo nangamba owaye ate ki naye nga waliwo omugamba olinayo etutulyo zabimugamba nga bugamba nti muli eno mwedete nga oluvannyuma ojja bimulaga mugendeko awaka oba osamutulako ku dining emu mugireko awamu shafi nga byayise mu bwangu mpozi wagamba wali maze emyezi musanvu nedda kale surprise ogiraba teriko nti kugamba nti kuba singa nabadde ndeesa empeta kyandibadde ate kyo ng'akozesezza bwangu wali tolina mpeta tubadde tulaba gyeteekako nzira tumanyi abafukamira babeera beewampeta eyo tebadde yabadde empeta just nga mulaga nti okuba n'omukwano ng'olina omukwano muggwe noganga olaba okugaba empeta tekyewuunya moyo okugaba akamuli tekyewuunyisa nensalawo mbeera nkikola bwe obumuli obwo wabujjawa ekimu ekyo nakigula mu supermarket temwali mu kimuli kyokka naye obusanga ebyo byasobola olaba kyokka mu kimuli temwali mu kimuli kyokka mulimu bye sijja kwogera niri kyali kimuli kyokka kuba yali package yali package wakuba tikyo kyali kiseemu naye yali package kitegeeza nti abakusumulula munda awo mwalimu ebintu ebirala naye teyasobola kufuna chance oba kiwa chance amazima amatuufu temwali mu kimuli kyokka si kirungi byogera sijja byogera ate abeere yalumu nnyo sijja byogera anti katutulumyemukko sijja kgenda yeeyo
sikyengenda ye era kukuba ekimuli bwe yakikuba bwati n'ogamba kale ono tamanyi kyankasukidde yalowooza nti kimuli tekyali kimuli kyokka kuba kyali mu package wakiraba kiri kyokka kyali mu kagundi nga kagundi kalinga kasawo bakipakingira bwe wati wansi yali box the box njinamu namuno gikulageko atulabe kanyongero gikulaga tulabe ku box kuba tujja giraba kati bwabipakinga n'oteekamu ekintu ekirala wansi awo naye sigenda golode box yeri wamu nga kya muwendo kulage wano kati bino bwanaabiraba taawulira ennaku munnange simanyi eyo kijja kuba kale wali abawala abali eyo nga basobola nga bakwagala bagamba waliwo abangambye bambi ali innocent bambi package ogirabye sebo teyaliyo kati kiyeza muno mulimu ekiri munda osobola okulaba gundi eno watujagiteekawo butezi ogirabye naye kanyongeze ku light bagirabye ogenda kwongeza light ongeze ku light ekayongezeko ku light ogirabye kati eno ekirabo kiikyo kye baali baleetedde omuwala nga kirimu akabox kati awo mu kabox mwalimu awo ogirabye kati kyekyo ekirabo kye baali baleetedde nakyala n'akikukuba nakinkuba nga wali otonye why tiyamanya kiri munda yankuba kimuli mukazi ye wamutadde namutadde nebwaddanga yegayirya sisobola naye ng'okyasobola laavu kwesi laavu nso ogigwamu kubanga omutima gwo nkyagulina ogwagala abantu bakusaasidde bambi ali innocenti bambi abantu nebakulumirirwako bali bakumenyeko omutima abaali tebamenyangako lugwadde kusoose oli kubanga mbadde era n'ebirala nti mbadde saagalako bya ddala oli newkama mulaavu kumenyenga mwakalatinga mulaavu epaba olwabadde okuteekayo ekigere bwe baki bakikubiddewo endobo era kugulu kunnuma kati negwe omanyi olina laavu eri eyasookawo eyabajjajjaffe ate nno buba buzaale bwoti bwe bwazaalibwa tebakuliyetingawo laavu eba muggwe wazaalibwa ne laavu yo eba muggwe kati n'omuyimbi asobola okuyimba ku laavu ng'ayimba ennyimba za laavu ezo ziraba ebyaddala abalaavu abagiina siga nti abatagiina abagiina oluusi batugamba tuyimbira bantu naye abagiina era bwagikula gogiraba tewali asobola giyimba nga tagiina teosobola gikuliyetinga kukuliyetinzi wali akayingira laavu ne bamukuba endobo genda basambirawo tteke kakati mpozi wagamba ono omwala gwali osoose okwagala ennyo nnyo nali mwagadde nnyo si gwe nali nsoose okwagala ennyo ennyo naye nali mwagadde kale nandowooza tunaatambula ng'omulaba mu future kati biki byoli omulabamu awo kati ngeze embyerabira sijja nakugamba nti nkyabijjukira kubanga yammazeemu nnyo amaanyi ate future niraba nga ngyerabidde byabadde bye mbadde mulabamu mu future mbyerabidde tokyabijjukira siyanyiza nnyo byona n'obwongo bwasootinze bwazootinze kyenyinza okugamba wali lwadde omuwasa yesebo omuteeke waka kijja kitya bana kati omuwala kati mbadde mwemanyidde tubadde twemanyi ane nze simanyi nabyo yakwogera nnyo ku muntu oyo kubanga ndaba bwemujjukira ennyo nange mpulya kiki owulira mpulya peyini sigeza tunamukyawo nedda buli ekijjukira ennyo kyengereza buli omuzza ennyo ku mutima gwange ndandika omudisikaasingako mba mpulira obadde omulabamu ebintu bingi kati ate byafudde lumu ebyaddala
Oliddamu okutonera omuntu ekimuli. Nsobola n'ekisuka ku kimuli. Waki? N'ekisuka ku kimuli nsobola okikola. Ng'otonodde omuntu ekirabo? Kuba kye baakukola. Essewo. Musajja munnange. Essewo. Oli mugumu nnyo bambi. By the way, ayinza ogaa nti ndieno njubisa musajja munnange. Ekinfudde strongo nti nina ebyokukola. Bimbuzabuzizza bwe ngenda bwe nkola emirimu gyange kwegamba n'envuuka okuba nga ndi bize nesibeera nnyo kulowooza ki kye bankoze. Nuba ngo kati nayo nadde nvuga nga ndi sides eyo Namugongo eyo nemukajja mukati nembako empaking awo neba ngendo abantu batandise okunneetegereza bati baga si yoyo ngamba eno yonna batasona okusongamu nno mikono gyange ogenda olaba ali Nigeria gamba waayi kiri Nigeria ekifaananyi kyo kitambula bitambula ebyokukuba ekimuli byatuuke Nigeria. Nyabo bampeereza audio ng'olyaŋŋamba ekiri eno bakyebuuza bagamba oba bino byadate mu nsi ki. Ani agikuwadde? Mukwano gwange ali London eyo yagimpeereza ate ye. Asooka otuzanyire ku audio nga ganti Nigeria kyatabuse. Kanjiteeko wano ate eri wala. Weeri. Mu Nigeria. Kanjiteekeko. Okimanyi nti watulendinze mu nsi yonna ne Nigeria video ate bo. Nigeria obadde beebuuza kino kiri kuddawa bino byabadde mu nsi ki. Gigamanyi segede byebyo kati gogamulya ndi wano e Kampala oba wano Uganda wano bwentuuka tebalaba nti gundi yuuyo kuba byenjogerako bya wano kumpi. Kigeza nti kati wano ne bw'otambula obutambuzi bagamba uyo ate abamu badde bamumanyi nnyo nga ntambula abamu baguze emmotoka. By the way, okusoma ku namba yange abandi atiyaze emmotoka nimba emmotoka bagenda kukubira abakazi. Abakazi bagenda okukubira naye ng'ekikulu namba kisome wajja okumbuulira maama ogambye oli singo kati esebo nsaagala batemu kunsaba namba yo enamba yo gisome nga oyagala bagula motoka esebo basomere enamba ojja kuwulira. Namba yange eri 0754 74 17 wano kazindala bulungi ogitemu. Enamba eri 0754 74 17 31. Banange bwogenda okumbuulira naye nga bajje bakoleko bagenda kukubira essimu naye nga kati essaawa zino omuntu najja n'agamba nti ali ready. Kibuuzo obuuzo najja n'agamba Shafiki nze ndi ready. Waliwo n'abajja mu inbox yange bagamba divorce Shafiki obosa omusemberera mugambe nze ndi ready nze ndi ki kati nga nsaagala mbagambe balowooze nti saabyogera nze ndi ready nje so mufumbira Shafiki nalabye omusajja ali hambo ali pole ne toli mwezi Shafiki kati ate omwezi tasobola kukola ekyo tagaba kimuli mu kamera akola ati ye biba byakyama akukuta naye teno akukuta abawaawala eyo mu kava taba wakungulu omwenzi ayita ene bali wala akuba silent bana yabeera mu bantu ng'ana ataano babeereyo nga babazanya bwatu bayisanga empiki naye kati omuntu ogendera ku kamera kitegeeza ekimino kiba kitegeeza obadde osazeewo. Shafiki kino kibuuzo esebo omuntu najja nagamba Shafiki ndi ready nze okutekinga over ngenda kuwulirizaamu buli kimu. Essaawa zino Shafiki olirede okudda muno ogwa mulaavu nyinza okiwa obudde buno nyinza okugamba nti nsogwa mulaavu naye si time eno wabula nsokiwamu kakadde yange netusettinga mpolampola bagenda kujja kati enamba eri gy'osomye ogiraba ng'osomera ati nabulira tebannagwa mu mukwano era enamba gy'osomye nga oyagala bagula emmotoka esebo bagenda kujja esebo bagenda kujja si bagenda kugula mmotoka gugenda kunkubira essimu divorce kye wankoze baaba guno omukutu ogumanyi oba bawulira bakunyumiza munyumiza mbadde sigumanyi nnyo kyoliko tokimanyi muganda wange amaanyi agali awo nakagundi ebikeko ku kamera tebuli mbadde sigumanyi amaanyi agali awo by the kuba ne media njibeerako naye njibeerako kitono embeera mu byange nnyo essaawa zino kyenkubuuza Shafiki esebo oli omukazi yogera bulungi mu kamera nti namutadde
omukazi namutadde ne bwe yeetonda sikyayinza mmuddira. Yes. Kati oli singo ndi awo ndi nyuto siri mujja toyina kyolina esebo tewali agamba ndi mu bbanga kale omuntu bwakola tayinza kukkiriza nti obadde n'omuwala omu munnange bwetyo kati nze olaba ebiseera ebisinga baithaye n'abandaba n'abantu bembeerako nabo bempangana nabo abasinga bwe bakira balaba nti ndi mwenzi nzigolaba tebansuubira kuba nti nsobola okunyuka n'enzira buzzi waka naye nga bunaku nyinyuka n'enzira waka saa zange 2 n'enzira saa 2 obera waka 2 mba maze otuuka waka oli musajja wavunanya 2 3 mba maze otuuka waka nga ndi waka olusi nembera ku muvi yange nemberako ku simu mpola mpola nemberako waka naye abantu abasinga bo abamanyi bagamba kati ali mbakazi olaba pono sirina budde bwaki ate ekyo sirina budde bwabi ate ebyo bya pono kale nina wakaba niba mikwano gyange abavuka tutera kubeerako awo ne tunyumyamu ne tuwayamuko kyekintu awo olusinga bukyali nengamba kati ekimbeeze ebweru okuyiga emize egy'obwereere kuba bw'obeera ebweru gy'oyigira emize egitali mirungi kyekisinga okutwalira obudde kubanga sijja kulima nti nnyo omwenge tonana mwenge sijja kulima nti ngenda mubala netamiira nenywa emyenge ndi musajja musiraamu ng'ogyeko n'ekyobusiraamu kale nga nze saagutegeera naye nga mikono gyange ate abanywamu bo mbalaba era banywamu naye gwe tonywamu sigunywanga nako kati goba soba tonywa mwenge omukwano olina gwakimemete sigunywangako omwenge tugenda kukola tutya naye nga ngulede ate ntambulira buli saizi ya muntu abagula ziwayini ez'ebbeeyi abakola biki abakola buli muntu buli kika kya muntu Shafiki bannange leero kinaabeera mu inbox awo abagenda oyo gwe twagala ayina mwenge oyo gwe twagala kati bagenda kwebuuza oli kye yasudde by the way obudde bwange nandigambye nti obudde bwange nyinza okuba nyumirwa nnyo music time zange ntekamu headset zange na headset nentekamu nembera ku music wange mpola mpola nenfi ogendako mu gym nti ogendamuko nenkolamu ne mukasawuna n'ogolola kunywa bwe budde weekend mwenjimalira ebiseera ebisinga kati geze ebbanga lino nobadde weekumira nnyo omuwala oyo yakusuddewo mbadde mwekuumya naye nga ndowooza muntu ategeera si bbanga ddene nnyo nnyo enkolaganya emyezi nga 7 ate nga jjukira ogwo omwezi ogusooka oba togwesiga nnyo emyezi 2 egyo egisooka gibaawo ng'opalapalanya opalapalanya olaba nga tebiriiyo kati gino egya sirias obalanga 3-4 kuba giri giba gyakusumbuyibwa busumbuyibwa ogamba naye bituufu kati kankole surprise kangitegeke gamanyi gitegekera omuntu oyo Shafiki naali siriasi kati abakyala abali eyo bagamba kale omuwala yasudde ye yasudde neyandeke kati wamwesonyiye bya ddala sijayinza kuddamu kumuwuliriza baitha yenze manyi noteeka mu blacklist naye nkugamba ekigambo kino nti mu bantu okumanya siri mwenzi blacklist nakagitegeera mabegako awo bakuwadde n'amagezi nti blacklist ekola bweti naye nga nze bujjo mbeera n'essimu naye nga blacklist sigiwa budde sibitegeera nnyo ebintu ebimu babiyize wano nga bakufiya ekimu naye kati bwe nkola bwe nti ekola etya emuggalira nyaba nga tadda ebyo buloko obusungu bwa kika kyawaggulu kyatambudde nnyo ensi kati nga sinza nange butanyinga bwenti kyatambudde nnyo twayogera wagamba katima mwekali nina neebasa obulungi nengamba naye lwaki osiri wala bwoti ya mukazi asembayo omukazi asemba ye muggalanda oyo kulamu neneekuza mbadde mukulu naye nga birowoozo bikyabulamu ndowooza naye kati nabyongeddemu entegeera naye nga wekkakkanya kati kaddayo gesiddayi kasabaddayi kiba ki kuba kati awo nagenza ojja ndowooza kabadde ndowooza enviiri ezo bazikolede mwezi nga mulamba emabega wezagenza okulagira awo si za lunaku lumu naye manyi wazikolera mukolo tezaali za mukolo kuba abazirabidde ebbanga bazirabidde sigamaliza atandise butandise nti lukola omukolo gwokka n'abazisala bakimanyi nina babiri enviiri oziteekamu ssente
nina babi abasaba bakimanyi sina nnyo wensalira walala kwamba nabajja kuntu awanyumba nnyonnyola balina okukozesa nze ngezaako okukyusaamu ku visa zange tebazitadde wansi visa zange zibeera waggulu bweziti omwana n'aŋŋamba mbonna n'ekiwalaata nange era kyekimu olina ekiwalaata kingoba waliwo eddagala ly'ekiwalaata sirimanyiyo sibinoonyanga nako omwana ŋŋambe nina ekiwalaata neŋaawe olimba niye olimba tolina kiwalaata anti animbye anviriza nga zitadde wansi nakulimba animbye nnyo naye omwana ono naye naye nga kati bannange simanyi kitugenda kuzzaako wakati tuwulya ng'obeera ewaka eyo ina kyomisinga omuntu yenna ayagala okuba obuvunaanyizibwa aba awulya nga alina kyamisinga okuba nakyo ng'omukyalo owaddala omisinga mukyalo owaddala ali siriyasi ati omukyalo owaddala tugenda mulabira ku ki omukyalo owaddala oyo simanyi kwe tuyinza mulabira naye osanga sayini zinaalaga omanyi katono omuntu gwe yakutondera bw'aba wakujja n'embeera gy'ajjiramu togimanya ajjira mu buli mbeera ate omuntu taliiko nti omugjewo oba avuddewa kubanze kojja wange omukazi yamuwasa mu Mbaasa naye yabuuka ebitundu bimeka okugenda mu Mbaasa owasa omukazi mu Mbaasa oyita Kenya no naye yabuuka abakazi bameka njoga abakazi abalungi tebaaliwo wano naye mukazi gwe yategeera yamujja mu Mbaasa twandikeewunyisa nnyo nakyo omuntu ova nagenderwana n'awasa omukazi osokuwasali Saudi owe Saudi naye tebamutungira Saudi nti abeera ku ntebe ze Saudi tavaako kategere nayadda ntegeeza nti owe Saudi osobola okukkiriza mu manyi bagamba nti bakadaama abo tebawangaza mukwano naye gwe olina essuubi nti kadaama nedda omukwano nabo bantu era nabo baagala naye omukwano gwabwe guli bwe guti nti ogw'online gusumbuwamu ogwaddala gwe guno nga zze mu reality naye bwe bibanga bya online wano toyinza kukakasaani toyinza kakasaani yaani bali mu filter ojegere balimba ojegere andi omuntu agenda ebintu yagala omuyiteko noyagala oyitewo misinde ogambe siyono nga tateredde nga kamera yamulimba okategede nga atuse tewe ku kisaawe noyagala omuyiteko ogambe siyono nga bulijjo mwogera ali mu filter naye nga mutuufu oli awo twagala mumalamu maanyi olina opretendinga naye nga naawe okiwulira muli mutuufu nedda okutuusemu ku mutima nzikubuulira bali muzifilter omutuukako ku kisaawe Entebbe ate kyandibadde nga kirungi omuntu nze nandibadde nga ngamba bwe nti bw'oba nga yeetaaga omuntu omwagala omutuufu kyandibadde nga kirungi omulaga amazima n'omulaga ky'oli oba akwagalira n'akwagalirayo n'otamulimbalimba nti yenze byosindisi si bibyo n'omukazi ati ate yenze kibi nnyo kubanga omusajja babunaku ku kisaawe ejja sigala ogaba abasajja bayaayi tiwamulaga kituufu wasigala omulimbi akutuuseeko byaddalaba mu bifaananyi si byasanze gozi agenda kukola atya ayinza osigala nga akwesigira misinde ne bw'oba akuyamye n'avawaawo naawe n'akutwala era tajja kuwa budde kuba buli muntu alina gw'ayagala mu nsi ate muntu alina figa y'omuntu gy'ayagaliramu omuntu we nti nange kubanga si buli muntu teyagala figa nti buli muntu alina figa gy'ayagala si buli muntu ayagala figa emu gwe gw'ayagala si gwe njagala oli bw'ayagala omulala si gwe njagala kitegeeza muntu alinako gw'ayagala kati gwe ndaga ekintu ekyo ekituufu manye nti nja kukutwala okitegedde bwe bakulaga ebyekyayi tebiba birungi kati omuntu ali eyo bagamba Shafiiki amazima nze mulabye mwagala olulidde akujja mu inbox yo n'akubuuzaako osooka obuntu ajja mu inbox n'akubuuzaako olulidde tobagobe bugobi kuba kati laavu kyesimanyi nakumanyi nedda kati nze kiriwo ekiti ti ndi muntu w'abantu ndi muntu w'abantu mikwano gyange bangi nnyo nnyo besijja nakwogera bangi ndi muntu w'abantu naye sisobola kugoba muntu azze tunyumyemu kubanga tomanya mukisa guyinza okuba gwe guleese okitegedde siyinza kugoba muntu netunyumyamu mpola mpola tulaba ekinaatambula oba ekitambula sijja kugamba nti anja kugoba mugobe yaani gwe ngoba lwaki mugoba nzaani
segede nzani agoba buli omu kitegeeza so agoba buli omu azze mu inbox yayo oli ready oli ne bwajjanga era tujja tuchatinga tunyumye tulabe ekiyinza okutambula mu bulamu kweri namba gyoyogedde ya office era gye bakujja baba kwetaaga kwa WhatsApp yayitako ese ebeerako 24 soko giddemu eyo mpozi 0754 74 1731 egenda freezing esimu kuwulira tutudde wano Shafiki ese ejo freezing okubira esimu nongamba sokujja namba eyo njazikola kutugabane gwe obeerezi mu ngozinkwatira nedda baba mbaye tuzo bikola nedda sewo nonyambako taata wange nedda baba Divo students nedda sewo yetaze motoka tukolere wamu enamba abetaze motoka nawe bagire tukolere wamu nedda baba zatize omulimu gwange kuliwo okola ki platform kulanga nti wetaga emotoka Shafiki wayi ninga webale nnyo okutukakanya emitima kubanga bulofulumyako ebintu ebikuluma ku mutima oyina kyozza mu mutwe gwo noga kitegeza munsi nkyayagalwa kumaso ofunako nange nisyaningako ebigambo byange n'abantu abalala ebiba binnuma ku mutima kitegeeza nina omugaso mu nsi si bangi si buli omuntu kyatuulako okitegede si buli omu naye gwasinga okitegede webalire ddala era tojjanga okwo era kwendi essebo era bwejja okusimba oluseke togaananga sisobola gaana nange nja kukubirako olunaku olumu kutambuzeemu kutummulemu oba osanga kinabeeraawo naye kigero obeera mwini bokusaawo ojja kunkubira essimu ku musanvu ogw'ekiro anti baweeza omuliro kyajinge mungi kyajingina powerbank ate oboddamu eno message endala ng'ejjo mbadde ntera kyajingirako mu motoka mumwe namukyaja namunga 2 nofuna nemoto ne jumping wandifunye esimu endala nga nokiteekamu batu empya kuba kati kigenda obeera mwini bokusaawo naye nga tuvudde mbyokusaaka nti oba oli eyo osobola okujja mu inbox ya Shafiki gwe n'ogezaako mbadde mujja nnyo mu inbox yange kati yange musoke mugiwumuzeemukko mugendeko wa Shafiki mutukire direct nze simugamba nti saagaliza nabagamba nja kwogera naye abawe enamba kati enamba agirisomye omukyala oli twamutadde kati ali kukiye siyinza kubitegeera saagala kubitegeera simanyize engoye zayambala gwazimugulira yetuveeyo baana bagambye oyambala ate engoye zirimu amadaala ezo sizitegeera nnyo nze nawe wazekangiraawo kuba ye nga twali agikoona bulala ate omuntu azze nga gwiride bugwizi osaba mugati wawe engoye zogiremu tezinyumidde ngaakunyizizaawo alese yongobedde ebyengoganize naye simanyi tibirina gye biraga amaze okukuba ebintu ate omugambe ate lwaki oyambadde bwotyo kitegeeza si muntu oyo yekyangiddewo nga yakatuuka ati alese akulabisiza ekifo kyonna tokyawera kati awo mukusituka nga bakubye ekimuli awo baithawe nagenzeewo kajjo nimba nyingi ya parking weti kati asikali wawe kujukira bamanyi nnyo asikali natula bwati nga nyingi ya parking naseka nyola nga mpasi mayiro kati ne parking nenfuluma saludde namu nenfuluma nengenda mu kifo munda enseko zatandikiddewo saakoze na sauna yadde gym nenziruka nembayo nengenda tebategerewo empise nga banga matala zewa atali waliwa banoonya kumbe ndi waggulu ekulufu nagenze oyanga banoonya bangi nenziruka nogenda waggulu nenziruka nengenda kemunyonyo nga mpulira binsobedde kubusavu bukyannuma sigizo sofutuka mu kifunga bane batanga esi oyo n'olya nga oswala kubanga oliwo bangamba kusooka twali tetutegedde naye ate interview ate yasinza okukulabisa interview bagirabye interview yasinza okukulabisa mukusooka twali tekutegedde interview yatambudde nnyo yabatuuseeko ne bagamba naye gweno interview yona evidenti yegwe wange nti nekwetegereza bulungi nemanya nti egwe gwe bakoze kikyamu kiba kikyamu ekyo ku mirimu eyo ekyo kiba kikyamu kibaako okukuba ekimu giba mirembe nga surprise ayi nebiramula ensi nga buli owulidde omusajja yebeebuuza nti biva mu nsi ki ebyo kitegeeza ensi bwe bagimanya yakyafayo nayo yali ewuliddwamu omuntu ekimuli ensi Uganda okiikiridde Uganda mufulaka kwagiira Valentine eno ne
ne Valentine olijerabira sisobola jerabira wadde nakamu kuba yetambudde ensi nze ntambula mu nsi kuba buli mu nsi abali Canada abali ludda bwabasindika mezi bagamba wae buzibu ki ekimulinga kya Sweden yonna twalugende bazinga mezi naga fiki kye kyabaddewo omukazi tumukolera ekintu mweka muloka atwagale bisegeera zibonna abantu bagamba bakazi bonna bali mu nsi eno mukazi kyakuba ne bisegeera kati nange nalide danga yandabisiza kati watudde kwa bali nogamba ne ono mu yabadde alina kunkubisa kimuli atisi yandisudde ku ttaka nalankuba kikube watandise kukuba mu ebifaananyi nakubye ebifaananyi nange ndaba fayiro yabadde nnene gye yakoze ggwe kyazimbulukuse nnyo naye manyi kikoma wano naye kitambudde natuuseza nga sikyayogerera ku Uganda nga njogerera ku nsi yonna okategede nga ndi international ebyaddala kinali simanyi kinaba bwe kityo ng'ensi yonna omanye okutuwa mu buli nsi bagamba naye ate bino byabadde mu nsi naye nga ate abeogera si bya lulimi Luganda nga balaba kyewuunyisa kale abamu omukwano gwafudde abadde balina lavu n'abaagalwa abantu nange bandabise naye kati tunakola tutya okuba n'omukwano oguddawo ne gujjula kati Mukama ajja kuwa omukazi omulungi ajudde kankisabe Mukama Katonda akinkolere osaba Mukama kuwa omukyalo omulungi yesebo njagala muleete nga yoyo tugenda otambuza obulamu mu nsi eno kubanga ne bwotambula mu bangi tosobola bamalayo n'abafu abaafa baafunako bye baafuna era baabalekawo kitegeeza toyinza nsi gyoyinza kutwala nti abakazi bonna osobola bamala mu nsi naawe omukazi osobola mala basajja mu nsi eno jasse omu owuwo kanago yakutondera yoyo omu tosobola mmalawo bantu tosobola bamala mu nsi eno nti laavu ogigatte n'abantu ana tekisoboka ate weewunye buli nsi gyogendamu awo kinu kyogenda mufunayo muwala omulungi gwosangamu okegere buli wantu wogenda bawa abalungi baawo kitegeeza nze omuntu yenna kinandi mugambye kimu omuntu wofunye omuntu oyo terera kakkana n'oyo omu totambula nti ogenda malayo ensi ate tewali muntu ajjudde ali perfect jasi ebimu bireka bulesi osegede ebitedde ne biterera ebiganye ne bigaana jasi mwekakanyira omwagalwawo muleseganye mwebulirire naye tosobola mmalayo bakazi bonna tosobola mmalayo basajja bonna bagamba soka wekansolinge wekka osegede kubanga buli muntu alina ebibiibi agamba pule buli muntu alina ebibiibi osegede ate buli muntu alina ebirungi bye kitegeeza omuntu obwomufunye soka olabe ebirungi bye era bwoba obadde onyiize jjukira ebirungi bye byewamulabako mu kusooka wekkakkanye wekka ogabe naye n'ebirungi abirina fiiki gwenga gwe obunafu obuliwa omuntu yandyekwagala obunafu bwange nze sinza butegeera nnyo naye obunafu bwange noza buli mu kkuba nnyo simu sikuba simu tokuba nnyo simu simanyi byakuba nnyo simu oliwa era bwe mba mu mukwano bwe okategere sikubakuba nnyo era bwe mbafunye omwagalwa yaye basuubira talooza nti mba simwagala naye obudde bw'essimu simanyi kukuba simu jasi bwe mbakubye nti z'okukuba leero naye wayitawo ennaku nga 2-3 nga sikubye essimu mami wange nasonyiwa omwagala nnyo naye olaba naye ndwawo mukubirako ebyaddala mwagala nnyo oba omuntu okubanga yes ne mami wange akomplaininga obunafu bwange bombuyira ne mami wange akomplaininga naganirwa kitokubirako ku simu ne mugamba mami muneesonyiwa obusungu bwo siso afuna mami mulala obusungu bwoli otya mu busungu obusungu sina nnyo busungu ate nze tonyiga nze ate simanyi nakukuba ate entondo n'entondo sina ntondo yasinze kyenina kimu nti njogera amazima baga abasajja baganda balina entondo nze njogera amazima ekinnumye gatira emmere n'enva kati ate nze ebyokugatta sibiinako buzibu ebyokugatta sibiinako buzibu nze kyenina kimu nti nkugambirawo mazima nti bwoba olina ensobi gy'okoze sigibikka oyogera mazima ogera kati
Nikugaa naye kino tekibadde bulungi kitereezeemu so sikusirika n'embeerawo n'ebinnuma nnyo n'olyangu oyagala kwabika nga njagala kwabika sibikola ate nkunyigirira obwereere nkugambirawo n'omanya ensobi nekiwukamu. Yes. Okay. Ndooza gwali eyo atulaba otegedde Shafiki yaani Shafiki bagamba abasajja tetwogera myaka. Shafiki oli myaka ng'emi? Myaka ni myaka 3. Myaka 3. Abakyala batwogera myaka bayita abasajja twogera myaka 3. Nze ndi wa 94. Kati bala bubazi. Nga tulinkana. Jo ndabanga gwe mukulu wange. Ndi wa 94 ebirevu byankeera. Oba sirya bulungi. Yongera mu ku mayonnaise. Yongera okulya. Olya ku mayonnaise. Wefuula bize. Kali sinaba kufuna kyakulya kyo n'obudde ndi mu kuzunga. Oli mu kukola? Nzire no. Time olusi ndya sawa 9:10. Bagenda kufumbira. Abaana bagenda mu comment section. Nze ndirodo mufumbira. Neche mmanyi mwabo bonna. Olaba ntuwagerera wano. Ogenda funawo omukyala. Ate nga ali serious. Munange nakyo nja kyebaza. Era ojja kubeerawo. Era nze ndibeerawo ku mukolo. Yes. Amakooti tulina okugambala. Tulina okwambala amasuuti, twambala amakooti, emitega nsowera. Tugende tuce twanjula. Mugali mama Shafika. Kati oli omwana agenda awulira atya ng'emikolo gigenda mu maaso ng'ofunye omukyalo omulala. Simanyi naye aleka ayinayo omuntu we naye. Ayinayo omuntu we. Wasijja gamba nti tayinaayo. Lwansonga omuntu tasobola kubeerawo nga tayinaayo. Wadde gwe osuubira nti wuwo wekka. Siyo nankubira essimu olowooza. Halo? Kale namba yo ngenda gikuwa naye. Owaaye ndi wano n'omusajja gwe wakuba ebimuli. Agambye yakugobyedde ddala tomuddiranga wuwe. Kyasaamirire muli nakyo tekimumanyinga. Nakyo kyekyangoba banze nakigoba. Simanyi kumu ababiri ani yagoba munne. Avuddeko. Avuddeko bana. Muleke yekaze. Nindako avuddeko lekaze mukubireko. Katate agamba yakugoba. Nga wali kugamba era munange yango. Munange yango basijja gamate yango. Naye nange okwetonda kwe sikwetaaga. Simu yange yatayinawo. Nange okwetonda kwe sisuubira nti kunaaba ojjukira ekintu ekyo lwange kikola. Alina akagambo kayogedde ng'owulira owulidde otya kumanya abaagalana manyi omuntu akugamba akagambo n'owulira ennaku yinazeemu. Owaayo Wange esimu yavuddeko nnyabo twali nkyakugamba omukulu ntudde naye wano agaye yakutta ogoma nkiki anti agenda anoonye bampi banne. Wange Agenda anoonye bampi banne. ndako naawe toyogera bw'oti. Abadde ayagala njogere nti agambye yakugoba naawe tolina kyomwongerako. sirina kyemwogerako yali agenda kungattako ki. Kati nawe wamuviirako ddala. Wange Nawe wamuviirako ddala. nali mwagaza ki nga bwe namubeerako dda. Kitegeeza wali omulimba. Nga bwe nali sikubuta mulimba. Kyenakola nakikola mu butuufu bwaki ate si kyejjusa. Nedda naawe. Wali oyagala omulenzi wali tomwagala? Nga mwagaza ki obusajja obumpi bwagalika. Okidde ogambye eki? Obusajja obumpi tebwagalika. Kaakati wamuvize oni n'omuviirako ddala omusajja. Oyo yamanya agenda afiira eyo n'obumpi bwe. Omusajja angambye wano yali aleese ekimuli nga kiri mu box nga wansi. Naye nga nenyimiremu ndi mumpi ebya ddala. Ogenda yimiriramu. Wange Agambye ayimiriremu kakasente muwanvu olyoke omulangira obumpi.
already nabo mu comment section bakyogera. Timumpi. Abijamba comment section oba bijja kuyiye. Ogendera comment section ojja kuyiye mweyagala tomula nti mumpi. Nyabo. Hello? Nyabo. Wange sebo. Mweya anti mbadde nkubuuza wali nti mweyagala tomulaba nti mumpi. Nga bwe namwagala ddi. Baveeko muyayiyayi. Yogera amazima nakwagala ddi era wali ongambyeko nti nkwagala. Okujjako okwesomera ku bantu. Kati nze nyinza okwesomera ku ggwe. Kimubuuza. Nze nyinza okwesomera ku ggwe. Chovolabanga nakuba n'ebimuli bansonga nti totegeera. Oddo kyamba n'olajanira mama Fina akuya. Mama Fina yaliyo ng'obitandika. Naye kati ekibi byonna gye biggweera omukulu yakutadde. Oba ntante kuba sirina kye mwagaza era talina kyangattako kyovolabanga nakola ekyo. Omuntu atalina kyakugattako era ebyo ebibagwana. Omwana ono oyinza ng'ona ebintu byalabuuza embitya. Muveeko mujje nako. Mujjeeko tategeera. Kaakati Wangisemu. wamuteeredde ddala gwe n'omuvaako. Wabula kambeeko kuba munsanze ndi bize ndi ku mirimu gya bakama bange. Ndi mukola. Abo omusajja agenda kukolako emikolo wano otandika onyiiga. Kale. Kaakati muveeko oyo. Shafiki. Kaza kulangidde. Alina amakulu nyimiriremu abalabi bandabe. Oli mumpi soko. Oba mbampi. Musajja wa kigero tujja namukwatako wali mbali. Linda. Agante oli musajja mumpi. Ndi mumpi. Kale ndi mumpi sigala. Ndi ali saga nyumi ndi wala. Awo oli wamala. Wamala wenjagala. Kana uyanteeka. Ngeri gye yatanteeka. Kati soko tule. Ngende kanwa gyatanzisa. Ageri mumpi ataga. Kati ye. Nzi musinga n'obuwanvu nayogera bwati. Musinga n'obuwanvu ayogera bwati. Neze ravunjitya. Ngojeko ndi yajja yambadde kale engatto ze empanvu. Ne bwe tuyimira mu musinga obuwanvu. Mu mazima. Lwakuba nti kati agendedde ku biri bye bayogerako wano abakomenti nga wali musajja kampi. Naye nga siri mumpi nga bwe bakyogera. Asiri mumpi nga bwe bakyogera. Era bwegeza wenyimiramu naawe ozeeyo katono nnyo. Oba tulina okuba nga tubitubula kwenkanamu. Naye kati Shafiki. Mwala mukambwe. Muveeko oyo. Naye kati katukume ebintu bigenda teera Shafiki. Olwo akayimba akagamba olinoonya nga sikyasobola weegayirireko nga wa ndibanfunye yatanjuza mmeme olisanga nabukadda. Agenda kunoonya? Tobimanye ebintu abantu beekaza bulijjo. Namwe sifa okayabadde mpaaki. Asi yakuba bali manyi yakuba. Ngamba badde mpaaki. Yekyayinza okugamba nti abadde annyongerako ki. Tayinaayo. Tayina kyali akuwadde ku kyo. Abantu aboogera balina okuba nga alina omusajja kyabadde amuyambako. Kiki? Shafiki. Ebisigale tujabira mu kitundu ekiddako. Kiki kyagamba ensi nti yabadde annyamba kino. Gobadde omuyamba. Muveeko oyo. Obugambo obusembayo Shafiki tumaliriza. Obugambo obusembayo sina nnyo obugambo obusembayo bungi buli awo. Naye era kinandyagadde okugamba abalabi abatulaba. Nti bw'obanga ofuna omukyala ndoozi amale kwetegereza nnyo.
kwetegereza kikulu kubanze saa kitegeera nnyo nti ngudde mu mbaki bakira mbaki saamanya nalabiraawo accident yansuula ku oyo bwe nayitaayita bwe nti nempitaayita nendowooza nti ono yanaaba ki yanaaba omutuufu naye tumala okwetegereza kitegeeza nti essaawa zino nzina ng'omutima nagugumiza naconcentratize wantu wamu nenzikakkanya omutima gwange nenkola ekituufu kyenina okukola nze wendi ndi strong era omuntu yenna yandibadde annoonya asobola okunnoonyako ndi strong siina tabu yonna ya kale byebyo mbiwulidde siyagala muneekwase buli omusajja mukomyewo uno omukomezaawo era ndowooza nsonga muziwulidde bulungi nnyo kyona kiri kukola kiri kimu ku subscribing nobanga otugubirira mu nsonga zino zonna paka tugenda kulondola ensonga ya Shafiiki paka gyenneegwera omukazi omuwulidde engeri gyayogera mukambo nze ate mbazzaako omukono mbasiibulira wano lwakuba ndi kale abasajja baatukola bulala nti tulina bye twerekereza ekibi kyotasobola kwogera ku mukazi oba ku muntu yenna n'okireka ku mutima gwo noga sijja mulabisa tuuka wano ningo so mulabisa ekisoboka naye ng'omusajja entegeerayo bandalamu ku y'omukyala bo beemalayo nnyo kyobola nze nnabuko mukwano gwange mugagga yagenda n'agulira omukazi ennyumba sina nyumba yagimuzimbira namugulira emoka n'akiteeka mu mannya ge namu ennyumba z'abapangisa buli mwezi asobola ofuna obukadde obwera 8 buli mwezi naye omusajja oli bwe yalwalamu omukazi yamubuuza ekibuuzo yamugamba naye gwe wali ompadde kaki ng'alaba nga amutawaanyiza mu bulwadde namuga wali ompadde kaki gwe omusajja yankubira essimu n'aŋŋamba ng'akaaba n'aŋŋamba omanyi Shafiiki omukazi bwaŋŋambye nemuluka nze nagibaguza n'agireka mu mannya ge naye yamugamba ekigambo kyalifa era yafa omusajja yafa n'okufa naye ndowooza yafa takyerabidde bw'oba kubanga omukazi omukoledde byonna bitadde mu mannya ge naye n'akubuuza wali ompadde kaki kale byebyo mu kitundu ekinaddako tulindiriye nze Divoshi Matovu mbere bulungi mbadde ne Jacob ku kamera yakwasaganiza ekifaananyi kyonna ku lwaliro mbere bulungi